Basebo ne bannyabo mwenna bagenda okulaba vidiyo eno mbasaba mugintambulize etambule etuuke ku buli omu kuba nkimanyi bulungi mu Uganda muno abavubuka 75 balina essimu zino eza WhatsApp eziriko TikTok eziriko YouTube eziriko Facebook nkakasa nti message yange eno ejja kubatuukako. Abaami n'abakyala ababadde ekyankwanzi baavudde nga bawadde obukadde 100 kwegamba omwami omu najja nga yeebajjagala atukubira empiiyi akoowola abavubuka bajje bagule kiiti za Muhoozi nga bamuyozaayoza olw'okuweza emyaka 51 nga bakola birthday ye. Kwegamba bivubuka mmwe ebitalina magezi mwe byendiko naddala ate naddala ebiri mu Buganda era mugenda nga museyegguka ng'ebyabulwa amagezi ng'era bwe bibeera nga mugula kiiti ezo sisuubira nti ne kiiti bagenda zibaguza bo bagenda kwekolamu omulimu ng'ababaka ababadde eyo abazze bakkuse jjukira balinayo miliyoni 3.5 kino 10 kyakwekubako nfuufu olw'okuba nti beetona amaganzi nze kyendowooza mu bwongo obwange bajja kugamba nze mubaka gundi nguliddeyo ababaka bange kiiti za bukadde 3 n'oli yeeteme bajje bazibagabire mu ebyabulwa amagezi ng'embwa eyigga engo ebyana bya Uganda ebyana bya Buganda olw'okuba mwagala okulya nga abasenguka era ogenda kubiraba ku kkubo nga bisimbye oluseregende nga oba ensanafu oba nga sitegera na kutegera kyensobola bateekamu nga mugenda kubanga mwagala kulya. Ate mwe abamala emyaka nga temulya ku nyama temulya ku miceere bivubuka mmwe lwaki temubaako n'amagezi? Omuntu bw'ataba na ntondo n'embizi egamba nti Katonda wange nange oyo musinga kuba n'embizi olaba Katonda yagikolimira. Bintu mmwe bivubuka bya Uganda bivubuka by'omu Buganda mubeeko n'entondo mube n'amagezi. Wano mbadde muyiiya buli muntu ng'ayiiya mu ngeri ye ku street nga mutembeeya nga abalala balina emidaala abalala bakoze bukiyosiki ne babagoba ng'embwa nga bamaze obbajjamu akalulu. Naye tetunnamala yadde na myezi 6 kati babakoowoola mugende mugule kiiti olw'okuba mutabani wa pulezidenti agenda kujaganya myaka 51 era bwe mugenda okuseyegguka. Naye bantu mmwe bannyamwe bwe babazaala amagezi gammwe gasigala mu zzaaliro. Lwaki temulina amagezi gammwe lwaki mugaleka emabega ng'akabina? Kubeera oba otambula ogenda mu maaso nga akabina kasigadde mabega. Lwaki temulowooza? Ku ssaawa eno bakadde bammwe nammwe kennyini mulimu abali mu lusubo ku bupoloti bwe mubadde muguze nabwo bugenda naye bajja bajjagalirako nga babayita kwegamba mmwe mulina ekiswa okukyongerako ttaka biri biswa birina bukadde na bukadde. Naye mwe batanyiiga mwakula mutya? Babapama mu bwongo nga babazaala babayonsa mabeere gambwa mwaba mutya era ogenda kubiraba nga biri bankyogere ntya nga biri mu kuseyegguka nga bijaganya naye mmere gyagenda okulya ya lunaku olwo niwe babakuwa 10,000 sooka otuula ofumitize munno yabyeyo na bumeka era agenda kukolamu ki ekyamagezi naye gwe niwe bakuwadde 10,000 gikukolere ki? Bantu mmwe muleke kututama mubeemu n'amagezi era bonna bali ku vidiyo wano mwetegereze mujja kulaba ebiwumba tuutu ebintu baamwe ebiwewuza endeku ebikookooma ebitalina mabega na mu maaso
ebyabula ne bibulira ddala nga biise yegguko kugenda okulya omuceere n'ennyama. Naye bannange ennaku eri mu bazadde ffe abazaala. Ng'omukazi okeera ku makya ng'ofuna olubuto olw'emyezi 9 ng'ozaala ebiwottanono ng'ebyo ebinaabeerayo. Mugende mulye, mbwa mmwe mwagala okulya, miziina mmwe mwagala okulya, mbizzi mmwe mwagala okulya. Kuba muli mbizzi, embizzi yeetakkota. Mugende mulye. Ndaba amagezi gonna baagatuggatugga muli awo. Wabula tulabye nnyo.